buli wotabeera munsa kinaalabika kitya Ssaabasajja anaakiraba atya Abaganda b'enkulembera banaakiraba batya kwe kusanga ng'otudde mu lukiiko olina okutuulwamu Ssaabataka nga yalukulubiriza naye nga gw'ogamba nti nze ebyenfuna kasita nfuna waliwo ensonga ezimu ezirina okwogerwako immediately wadde Abaganda basirika nnyo ne bagamba nti katusooka tusirike katwekisize katukole Obwakabaka obumu bwaswalawo ku lwa bino byakusirika nti kino kyajja tulaba kubanga bano Abataka bafudde Abaganda abantu abasiwe ennyo ate babawewudde mu ggwanga lyabwe omutaka kitegeeza ttaka abalaga amaanyi nti temulina na ttaka kuba n'Abataka niwe baagala wano balinawo okuleka nga bagulawo obuguzi okiyita kyangu Mwami Museveni okujja ku mukolo oguli kyenkana mu luggya lwa Kabaka oba mu mbuga ya Ssaabasajja awo zonna mbuga awo okujja ku mukolo awo nga tekuli Katikkiro wadde otunuulira omusajja yabadde wa speech ku mukolo ogwo yasinze okunkwatako yagambye ssebo wekitiibwa President ffe nga Abataka wano waliwo Abataka beegunda okutwalizibwamu Obuganda buweddeyo addira Abataka bano okubalaga nti w'amaanyi ne bagulira ddala kyenkanana mu luggya Abataka bano senga baagenda ewa Mwami Museveni nga babanja ssente ze tubanjayo kuze tubanja gavumenti kuba tubanja gavumenti obumbi obuwera 10 ebimeka tubanja billions 500 Buganda lwazi naye munaali enkwe ne munakola muti ate mumanyi nti Buganda tebukoma kumwe kya bulabe nnyo okubanga tuboogerako mu maaso eyo n'osaba omukopya ettaka n'omunyulyako ntoyagala ttaka ne balugwana mu maaso g'embuga ya Ssaabasajja bwetwagala kuzimba era ne mukyaza n'omuntu mu maaso ga Ssaabasajja omukolo Ssaabasajja kwatali omukopi ate mune mulaga nti n'Obuganda buwedde ekitegeeza Ssaabasajja n'abataba amakulu babuuzako mwe n'abakyekumidde ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe nkomyewo n'ennamba emu tutemeeteme ensonga ezibadde mu wiiki twongera okusaasira abafiiriddwa abalina abalwadde ne tuyozaayoza abazadde abatuuse ku makula abafunye emirimu mwenna n'ababadde abalwadde ne bawona tubasabira Mungu buli omu amukwatireko wa waali namba emu ng'abantu abana abatuuliza mbalamusizaako nnyo buli omu gy'osinziira pozi tulano ku media nga bwe twabasuubiza okukolangayo buli wiiki pulogulaamu bweti nga tugitambuza ate abatulaba n'abatuuliza temwerabira eno yennyini guno omukutu gwe tuliko gwe mukutu ebiri gye tukozesa gospel live ne media ku Mbozi Mukati era gye gyagitandikawo mpaka kati wano we tuli bannange era kyova olaba woba olabye pulogulaamu sheyalinga owereze ne muno okawereze ne muno esobola okutambula kituufu osubscribinge ebintu bitambule bulungi bosi wange amini nkutumiddeko nnyo nagyo osinziira kansubira oli bulungi era nsaba Katonda akuwa ekisinga wamugobye ku bantu abantu bamubagobye anti abantu badde bagamba nti projekiti nti nze mbuzaabuza abantu simanyi nendeta projekiti empya mu media osimanyi okudivertinga media ng'ate abantu abo bennyini bebajja mu inbox yange bebagenda mu inbox ye nga bamukola ki nga bamunoonya tuyambe munaye tuyambe naye nakyo tulina wane ekizibu kati kyenavudde ngamba nti projekiti bagireko egwe ate oyagala nze nkole nga bano aba movement abaagambanga nti Bobi Wine abasibo basiba afunamu projekiti ayagala babate ate n'ababasibye bebaki beba movement nabagamba mubate kati bagashumanga bavere baga nti ono akifunamu kati nganze mbaga mubate project yegwe kati naffe twabatadde teri kuyamba project yegwe fe kakati babanyo amakulu ge katumwesigalize tituina buzibu bali abalala bagamba project kuba fe twamwesi tubadala emyaka gyonna kati bamuyita project kegwe tebajja musaze wegwe akegwe tebajja abagamba nti project kegwe fe bamutulekere katumwesigalize tetumuyinako buzibu kakati nentumirako abantu mwenna banange Hair Trends Saloon esangibwa Kajansi Elina Lovis Beauty Parlor ekajansi ku Kidebweya wotuka kutawulye Kajansi waliwo ekikuba ekidebweya ku Kasaawe wo kyamaawo buli kikaba kisala basala buli nviiri n'okusiba basiba buli nviiri batunda buli kaviiri nakakubuze mu kibuga genda ko bali eri boss dollar abuyina era bwotuukawo ne bagamba nti nawulidde ku media nga balanga nambe mungalango ba Muzeeyi
bajja kujirako ka discount akatini ka percentage bagitebako government oba tukutamidde kwa 5% oba 2% naye ate bannayo mugendayo temukola bwe muti waliwo yatuse naga nambe muyange mutusali yake mitwalo 10 kati oba wagenze kula ka 8 kitegeeza babagenda kuwa ka bwerere kakati bannange bakujjirako kusinzira ku kyogula ne bakutolera ka katini kini enviiri oyagala siba za 10 obagamba nambe muyange munsalirako 10 kakati oyagala siba nviriza kuba nti ate nambe muyange munsalirako 10 yeye siwe nagambi nage bakutolera ku percentage akatini tini oyinza maliza ngo osasudde 8 oba 9 kati bosi dola wali awo talina buzibu era omuntu ayagala okumanya ebisingako osobogenda ku TikTok onotekamu air trends ojala bagundi buli kimu kwekire namba esimu jajiraba okubeko abantu bangambye nkubuuze mutabani wabadde akwetondera nanze nomana lwakwato ngenderanga muzeyi nze mbulamu bwange nakula saagala ntalo ate era sizagala era ne mukola bwemba nkola programu zange obo ndaba nnyo ebanga limaze ku kitimba sinonyanga kutwala ku muntu kituufu era ebintu ebisinga obunyinzi olina wangamba nti anyinako obuzibu omuleka bulesaawo enkola gyemba nkoze mu programu yange tugenda okutuula omunyonyolamu ng'alaba gagamba naye kino kyabadde kituufu kino kyabadde kituufu y'ensonga lwaki osobola okuwulira baga nti kamyoni wakusanga akusse naye ate ne tubeera ffenna kuno nevinga olaba atangwako mu kafuba n'ogamba ye olina waga nti kenzo wakwatirako ggwe ate ogenda okansanga kenzo ng'olumwanjo kya nayo nang'anambe mu kano kako okitegeera kati ebiseera ebisinga obungi nze sikolera kuwalana muntu ku personal basis era nze kyova olaba ngenda ne ngamba abantu nti buli muntu nze manya kintu kimu kiriwa omuzungu agamba nti ekintu ekitambulira ku laawundi wekitambula nekigenda bwekitera kikomawo wekivudde ntegedde kyegamba kati nze nabadde awo nga ne Duncan kigenda ayitawo yabadde alina tebo gyatuddeko eri nendoza twabaddeyo vibe bulungi najja wetwabadde nalangano waliwo vibe which is okay nze simainako obuzibu bwonna ate naye sikakasa nti anyinako obuzibu maybe just mu bulamu bw'omuntu waliwo ebibeerawo ne bitambula byansi bwebityo ebibeera naye nze ng'omuntu sina ku muntu buzibu bwonna nze bintu ndaba birabe nga bwembiraba obitwalirawo wotowoto era awo oli wambuuza simwinako buzibu atambuuza era wentyo wemulaba bwentyo nze bwendi si bino musomeye kankuwala ne kankukole siwalana muntu yenna siwalana muntu yenna vukosi nze amini eyantendeka n'ekyo ekintu yakintendeka kuva dda twakipracticinganga kuva dda ng'oyinza okulaba omuntu amukoze ekintu ekibi n'ogamba amini taliddamu kubuuza musajja ono wataliddamu kubuuza mukazi ono wayita emyezi egyo nga talina tabu n'omusanga n'agamba ate kati tumukolere kimuleke muleke ate akugjeeko ki yengeri gy'atambuzamu obulamu yes kogwe kwomukoppeko ekyo nakimukoppako manye omuntu omukoppako ebintu ebyokuyiga noga gundi muyizeeko kino kugambe waliwo omuntu ayinza omukola ekintu n'ogamba naye omusajja ono aliddamu okubuuza omuntu ono ogenda okuwulira nga agamba nti nabaweereza $5,000 ng'akolaga ye takirinako buzibu nga kirwata takirinako buzibu biri byaliwo n'atambula n'abivaamu naye ogenda okuwulira nga nabawadde $1,000,000 babadde balina ekizibu bafiiriddwa nakoze olumbe sina buzibu nimugamba ye kweri gwe walukoze nti nalukoze nga yakulaga kakati ebiseera ebisinga obungi bw'oba mu nsi muno leka omuntu wakiri akuwalane naye gwe tomuwalananga tomusibanga kumpala naye okitegeera kati we yeetereza kuba Katonda omulaba yalina engeri gyakolamu ebintu bye Katonda ye asasula mu nsasula ye omanyi ngenda kugamba ekintu kimu muzeeyi mu bulamu buno butambulira olaba olabeko omuntu ng'agamba nti gundi sina kyenja mukola namukwasa Katonda kamuleke naye oba oli awo ng'ogamba nti omusajja wafuuse w'amanyi ogenda okuwulira nti akamugira baamugjeewo ate kati baamututa eri jjinja amuntu okujja kato ku police station okutwala ejjinja era oba okakkanye mumenye kitegeeza okubeeramu apartment n'omaliriza nga ate ogenze kati ate yaba agamba mbu ebikolembo byonko tebitakamunye n'ebijitala kwajefera gy'otalaba wano waliwo omusajja ali operation aw'ekibuye ng'akwata abantu muno mwonna yali omuwanvuwanvu munyankole so yamukuba kati gyali teryamanyi simayira gyali ali eyo ekiwulira
kati ensi bwetyo bwetambula bwabito ebitambula naye nga nze kyeŋŋamba abantu nti twebangana mpalana yankomeredde ku muntu okuggyako ebintu bino bibiri ekiriwa omuntu akutta omwewalanga nnyo oba olaba nti asobola okutta era newewala n'omuntu oyinza okuba tomuwala oyinza okuba togenda mwogerako bibi naye omwewale n'omwesonyiwa n'omulengerya mu ka distance mpozi omuntu omulala ekika ky'omuntu omulala mpozi nze ate nyine omuntu gwempalana ate oyo mba muwalana nnyo ali wayina omuntu akola ebikolwa bye naye ng'ebikolwa bye byakola byakozesa ggwanga amabega omuwalanira ddala oyo ebintu ebyo bitwafekitingira wamu naye lwakuba ate bye bisinga n'okwata bye bisinga n'otuteetako obulemu n'obulabe omuntu azza Uganda bye bisinga n'otuteetako obulemu n'obulabe tokwatagana ddala naye oyo ati labayo olwaleero nze nyina ssente nyinayo muganda wange atalina ssente kituufu asobola okugenda mu ddwaliro ekirudde okufuna obujjanjabi nga tebuliiwo naye kennyini nsobola okugendamu nga tebukola ki nga tebuliiwo kitegeeza omuntu yabba ssente z'eddwaliro z'amadagala aba yatukoseza wamu ng'eggwanga kati akosa muganda wo akosa owange owensanga nga akosiza ekyalo kiramba kituufu omuntu bw'alya ssente z'oluguudo nti olw'ennakawuka lwalikoleddwa naye terukoleddwa alemesa ekitundu ekyo kyonna okukulaakulana n'engeri gye kyalikulaakulanye kubanga oluguudo lw'amaanyi omanyi oluguudo lusinga amasannyalaze omugaso omuntu asobola okubeera ewantu nga talina amasannyalaze naye n'atagumiikiriza linnya kati kamaleko buli oluguudo omugaso gwago olaba oluguudo lw'ennakawuka ne balukola kati senga kyonna kibuga mpaka kasanja eri mpaka kuguka mpigi senga wa ennyumba eziri awo era senga ennyumba eziri awo ne vali y'ettaka yennyini eba erinnya baagala okutundako okwekulaakulanya oba n'abatatunda abaliyina kakati ekirala omugagga asobola osika amasannyalaze ng'agajja wala bwagakomeza n'omulala omugagga addawo n'agasika naye ate teri mugagga akola luguudo n'aba mugagga atya mwabaavu n'omaliriza ng'otapinze ku muti gwa mugagga omwavu n'omaliriza ng'ojje ku bagagga bwe baakoze eki bwe baasisa emiti kyova olaba oluguudo lw'amaanyi okusinga amasannyalaze kubanga amasannyalaze individual osobola okugasika ate individual tosobola kukola luguudo kati kyevaga nti oluguudo lw'amaanyi nnyo okusinga amasannyalaze so bintu wabityo ebitambula salama eri kuki salama lodi bagitaddeko amaanyi okuva oli webakikingako nabbanja yakyakikinga kati ejjukiramu ne muzeeyi yabaddeyo yayiseeyoko mwami Museveni kati President Museveni mu kuyitayo bagitaddeko amaanyi mangi ndaba bakola kiro misana luli kitegeeza waliwo science yaliwawo mu kwagala kyanga akasente ab'ebusabala babayimirizanga bakola bogus kuba maama oluguudo lwe baakola nabo wala benyini baateekako bajjula dde ettaka oluguudo lwenyini bayiwa kolansi oyinza ga bayiwawo ttaka bw'oŋŋamba otya mbu okuzwa emyala ngaakantu bwe kati ku luguudo lunene bwe rutyo baabayimiriza abo bo babbi kyokka n'omaliriza kolansi yatandika dde obomoka eno ne kadda n'abasalama oyinza ga baamuyonaku mulembe gw'obote abesalama kyembalabeko bazimbye emyala osindise wala oluguudo lw'ebusabala oyinza ga baalukola ku mulembe gw'obote nkugambye wolituukako kati awali bukola nsogamba baalukola ku mulembe gw'obote toyinza kugamba muntu nti balikoze mwezi guwedde nga ndaba oyinza kukuba oluyira nga musajja gwe oli musiru naye abasalama amaanyi bagajizza nnyo myala bakoze emyala kuba gye emyala gye gisasinze bakoze emyala emyala gye gisasinze olaba ngaawe bakola emyala ku lweruwafu bwe batyo bakoledde ddala ku lwesalama bakoze emyala ate bataddemu gino eminene nnyo egya wansi kitegeeza kizibu nnyo osanga oluguudo olwo nga lugenda bomukambu ate kati nze kyekyo ekinnuma kati bwe bakola ekirungi bwe kito ne tukyogera nga tebabiraba kakati bwe bakola ebyo ne tubagaa nti bane oluguudo lw'ennakawuka luludde olw'ekikajjo luludde olwo babiraba ne bagamba mulimirira gavumenti bwetugendayo enfuufu tekuli ejjudde oba olimbyewa mba nimbyewa kati lubakola era njogera nti balukola babikole olabe bwe tuliyomba olw'ennakawuka olwogeddeko mbu luganye lwagaana olw'esalaama okkiriza mbu amaanyi bagataddeko gwe tebereza nti okuva bwe nategeera nakawuka eri mu plan nze ndaba gundi ekyagaanye nakawuka yagaana naye busaabala eyo ojjukira bajeti yeyitanga buli bajeti buli mwaka wayitanga bajeti busaabala kyokka baamaliriza bakola bogas Museveni yamaze finally n'atongoza okuzimbira abataka ekizimbe lugo ogwaye gaggadde ndowooza tumwebazeeko
ekizimbe Mwami Museveni kyagenda okuzimba bakiyita Lwattamu. Era abataka ab'olubatu abeegattira mu kibiina kyabwe bwe bagamba mbu bagenda okwegattira nga abataka. Si bonna. Abataka abo abakulemberwa omukulembeze waabwe ayitibwa Nabbosa. Nambemu. Si bonna. Si bonna. Ab'olubatu. Mugema wamulabyeyo. Kakati kigambe ab'olubatu. Ku bataka 5 mu 2. Ku bataka 5 mu 2 yafunzizaako abataka nga 25. Yali yafunza 28 juzi naye abasatu tebazze. Nafunza 25. 25 abataka abo kamba weka abatinitini ngenda bako nga 2 basatu. Tewali tabu. Kwe kuli owebaka eyatunda obutaka bw'effumbe okubumalawo. Yabumalawo dda? Katata yolekedde muse. Yo musubuzo oyo webaka gwe bagamba nti nako zino adde bagala mu kyuso mujja mu kasoliyako. Batekewo omulala. Kwe kuli alaba mu itani banji. Nemmengo ba mafia bayitirivu gye basinga emmenga. Mwami Museveni bwe yali ayagala omanyi Mwami Museveni yateekawo Obuganda. Yazaawo Obwakabaka okusa ku ndagaano zaabwe ze bayina. Nti Mutebi direct yeetaba ne mu lutalo okujja okunnyonnyola Abaganda nti mwagira aliwa ono ng'era Mwami Museveni amukonvinsingidde Bungereza omuleeta. Kyali kimukakatako okuzzaawo era Mwami Museveni yafuga emyaka gyali 5 6 gyali emyaka 6 ng'Obwakabaka tebunadda n'ateekateeka okuzzaawo Obwakabaka. Obwakabaka ne babuzaawo 1993 92 ne babuzaawo 93 awo baseerabidde bwe babuzaawo embuutu ne zikaaba n'okutikira ne kubaawo era Mwami Museveni yali ku mikolo egyo nga mujjuvu nnyo. Naye teyamanya nti abantu balina omukwano Kabaka ogwenkana bwe gutyo. Teyakimanya. Ye yali amanya akomyawo obukomyawo kintu wekiti. Kakati yatuuka time ate n'akwatibwa effubitizi. Bo n'akagurupu kaabwe. Kwe kumulabako ng'ayomba ku. Kakati n'atandika okwagala obunafuya sinakindi n'obbujjawo. Nkufuna. Kyeyasinga okukola yasooka n'akozesa abantu abayita abakungu b'emmengo. Abakungu mu mpulirize bulungi yakozesa nnyo abakungu b'emmengo abo abayitibwa ab'ebitiibwa. Tulinako example? Abakungu bangi nga olaba Nabbosa mukungu w'emmengo. Mukungu w'emmengo. Kati nga Nabbosa Ssebuggwawo be bamu be yasika ati abo n'abazzeewo bampuuga basobole okyanga abo we batyo. Kakati abakungu we bati abalala b'ebitiibwa Kabaka bagondomerako nti owekitiibwa ono ye be yazza abo yasooka okubaka. Bw'amala okubabaka n'abakozesa byalina bakoze ki abo oli ab'ekitiibwa Bakatende simanyi ab'ekitiibwa baani abo bw'abakozesa byalina bakozesa ng'alowooza we wali obunafu bwa Buganda. Era ne batandika n'okulya mu bantu olukwe nammwe ne mubalaba. Twabirabanga. N'ebibiina gye baali bali gye basinzira mu byobufuzi ne babalyamu olukwe ebibiina ebyo ne bakola ki ne bakyanga ne babyonoona ne babisuula. Kati abantu abo we yabakozesa ng'alowooza b'amaanyi nnyo. Era ng'amanyi be bayimirizaawo Obuganda. Munnange ne bitakola. Kati we bitakola ne bigwa n'anoonya ekintu ekikola Buganda kye kiriwa. Kati n'anoonya ku mpagi ezikola Obuganda. Ezimu ku mpagi ezikola Obuganda be bataka nkufuna abakulu b'obusolya kubanga be balungamya abantu buli omu mu bika byabwe nti nsibuka mu lujja lwa gundi mu lunyiriri lwa gundi mu mutuba gwa gundi mu siga lya gundi era mu kasolya ka gundi. Kati abantu abo be balungamizibwako butya bwe muyinza Obuganda ennono empisa naki okulungamya zeraine zirungamya Omuganda omutufu alina okubeera n'okweyisa eri Obuganda. Kati abantu abo kiba kyakulabirako ze zimu ku mpagi eziri waggulu. Jukira kati abataka amaze bakuba ekigo bonna abataka baba n'abakulira bonna. Era gwe tuyita Ssaabataka akola ng'empagi Sseddugge. Okiwulira yayitibwa Ssaabataka. Ssaabataka yabeerawo okulungamya abataka era abataka tebatula mu lukiiko lwonna lwa mukungu. Nkufuna omukungu kagereza ekisinga obulungi Katikkiro tatuuza bataka. Kabaka yennyini yalina obatuuza. Ssaabataka yalina okutuuza abataka.
Katikkiro atuuza abaami ab'emiruka ab'amagombolola abaaki naye kiyitibwa ku bataka naye abataka Saabataka yennyini eyo mpagi ya nnono si ya bufuzi si ya bufuzi mpagi ya bukulembeze wetu kuva dda weeri tevanga kati Katikkiro yafuga ekiwayi ky'obufuzi naye eno mu bukulembeze bwa Buganda empagi y'obukulembeze ya nnono ey'abataka kyova olaba nti bagamba nti anafudde ono yasikidde ono yakoze eki naye ng'ate layini zisobola okukyuka mu kasolya kakyuka si gwe Masembe tiweddira Nsenene ndi Wansenene omutaka w'Ensenene omumanyi owakasolya si ono omwana gwe baakateekako akati kankuyambe kubanga akati mumukulidde nnyo e Kampala omutaka w'Ensenene bamuyita kati Kalibbala naye ku mulembe gwa Daudi Chwa Apollo Kaggwa yayina obuzibu n'enju y'Obwakalibbala layini y'Obwakalibbala kyeyava akyusa n'ateeka obwakasolya bw'Ensenene mu nju mu layini ya Mugalula era Mugalula akulidde ekika ky'Ensenene ne baba ne mu kkooti ya Kisekwa mu 1920 nga balaba aluddeko nnyo Kabaka Chwa ng'akuze n'atuuka n'okusala nti buddeyo gye bwava eri ewa Kalibbala naye olw'okuba Apollo Kaggwa yayina amaanyi nga Katikkiro n'agaana n'azanya kimafiya era Mutebi atuukiriza nkola Kabaka ono aliko atuukiriza nkola y'abajjajja be gye baasala okujja akasolya okujja obutaka bw'Ensenene mu Bwamugalula okubuza Bwakalibbala bwakaddayo okitegedde nti bukyuka bukyuka kakati naye nga abukyusa Kabaka anti Kabaka ye Supreme Court ya Kisekwa ye kooti ejulirwamu ensukkulumu kakati bwogera mu kooti ejulirwamu ojulira wa Kabaka webanga olukiiko olweweerezwamu ebyobuganda twekanyiza oba tokkiriziganyiza na nsala yaabo gye bajulira ekiwulira era ye yatula mu musango gwe n'agamba nti kino kiri bwe kiti kakati abataka bano abaaliwo oba abakungu b'emmengo werabanga biganye Mwai Museveni yakwata ku mpagi ezikola Obuganda empagi ezikola Obuganda be bataka abo abataka abo twalinamu bamafiya abasuubuzi twali tetukimanyi kubanga abataka kyali kirowoozebwa nti omutaka obeera n'ensa n'okufumiitiriza kituufu omutaka twali tumusuubira naye guno omulembera kwa Mwai Museveni agwonoonye nnyo kubanga gy'olaba abakulu b'amadiini ng'enjiri gye baweereza yesuliseeti gy'olaba baseeka baali bagamba nti mufuti wa ggwanga nga omundu babulina wano naye ng'abayimiridde ku layini y'emimbali atalina pisto tweyimirirawo okiwulira kwegamba guno omulembe gwe tulabiddeko abantu abeesiga emundu okusinga ne Katonda naye nga baga nti ate baweereza bakatonda ontegedde kyegamba mu Busiraamu mu Bulokole mu Bukatuliki mu Bukristaayo mu Buseveniside wonna kubeera bangi bavudde bagamba ebikondoolo mulimu kyebakomye okwo ne mu Busamize naye batuuka edda ani akulira abasamize wano Mama Fina waki wa enale naye olaba alina emmandu gye yeesiga yonna bw'oba omutunuulira olaba Mama Fina alina emmandu gye yeesiga yenna oba yeesiga mundu womuzaako omusango gwolaba aba wammandwa aku police kakati omuntu omanyi omuntu alina emmandwa nga akongojja emmandwa amaanyi gaba ayina akusukumiza kuzanya nakwagala tata anagenda ku police naye ogenda okulaba nti kooti emusalidde omwana oyo namukutte laki yanvumye ow'emmandwa akusindikira busindikiza ow'emmandwa omuntu ng'alina emmandwa wasomako kufaaza ng'obya wamuwulirako gye yawaabira omuntu yenna nti yawaabako wano naye buli yamukolanga ekikolobero bakuwa obujulizi nti egyo emiyembe ogiraba obutabala yalinga obya olaba biri okukolabo eyo yalinga obya kwegamba bakuwa obujulizi ne mu ndongo Jamie Kalicha yabanjako
babije sente z'oluyimba babije n'agaana okusasula omukulu n'amusindikira emunyenye mu kiro abali alazeetoolola ekyo kye bayita amaanyi kakati mu bulamu bwo kati oyinza okola nti nembasamize ogenda okabasenga kulannama ogenda okabasema bamama fiina abakaani ate obukulu bw'ebifu abagamba nti be bali ku ntebe waggulu mbusamize nga nabo bennyini tebalina wadde ettondo ly'empewo balina kibuyaga yekka so bazirina tebalina ekyo mwami Museveni bakusindikirako tebalina abo bo tebalina bakusindikira abo tebalina nze ndiwe nakawuka basindika bamondo singo mandwa abo era babalajana toyinza kugamba nti jaja yankuttemu nti kangende mwetondere ogenda okulya dipisa kunoonya wamwogeddeko n'ogamba owe kati ogenda okuwulira akola ebyamagero asuula abantu nga bamakabayi ogenda okuwulira nti ate abaana be bamwogeddeko amazima ate kati polisi yebanoonya bali kibuye okiwulira nti era yasasudde polisi yonna kolayo ekyamagero omwana alemere wali agambe nti makabayi gwe nayogeddeko ojenga nayogedde ku bugingo nayogedde kakwetondera makabwayi kyovola n'ebyamagero byabwe bakola biri awo byakugerengetanya byakugerengetanya anti wolimanya nti byakugerengetanya bw'oyinza okuba tewagendako omusajja ono ayitibwa Kiwedde saagendayo saagendayo nannayi natuuka Namulanda awo ne ntunuulira Kiwedde wali ogenze kukola ki omanyi Kiwedde takisi zayimbanga awo Nakatuba Kavule Namulanda Kiwedde nemuzane wa Kiwedde waliyo ekiringa naye kangendeke wa Kiwedde wali ogezera ki bakola kateni zatambulanga za masanyalaze bweziti nezivaawo kati nga waliwo entebe yeetoolola ennene etunudde eri emabega bweti jajirako n'ekyuka omuwundi gumu bweti najja naga praise the Lord abalala nagamba amen nagamba ng'abantu bajjudde n'ebwolo tebalaga amanyi nga mangi nengamba amanyi nga mangi netunuulira omusajja oyo netunuulira baasabira ne bagwa tewagwa nali ku mwanjo nga ntunuulira nze simala gagwa ntyo nali ku mwanjo nga netegereza olina kyolina ogwe nze simala gagwa sobola naye bwe mala okwetegereza obulungi bwe nti naye nvaayo n'omusajja gwe nali ngenza ne baali bamuyita Eddie nga Eddie yakkiriza mu musajja akola yaliwo ekibuya awo gwe nagendayo naye nakati akyali mu katale omwali muzeeyi Eddie nkufuna nenvaawo nakoma ne mugamba nti naŋŋamba ku lunaku oluddako nange atuddeyo ne mugamba setawaana mugasiddeyo nagamba ati lwaki nga saabitegedde bulungi nsigenda kuddayo nagamba nze nzeeyo Eddie yagwa baali bakkiriza beeyo nnyo baali bakkiriza beeyo ng'era buli kyakola n'omugamba nti ono afumbaga kati bw'otunuulira abataka bano engeri gye bazze nti mwami Museveni mbadde nkumenyera institute zonna zayingiramu nti mu bulokole muki alina ddiini gye yeefunze nnyo ey'ekirokole naye n'obusiraamu naki kati kye yakola Museveni yasoma nnyo politics atya amanyi enkola gye bayita divide and rule kwe kwawulamu abalala bali eno abalala bali eno tokkiriza abantu kuteeseza wamu funa ekibaawulamu nga lwe abatakkaanya nabo osobole okufuna ebirowoozo ebitali bya wamu kwe kwawulamu bataka bano kuba bamala okugula ab'ebitiibwa ab'ebitiibwa ne balimu okukola kyayagala kyeyaddako kugula bataka kugula abataka n'ayawuzaamu bayawuza 25 abalina kakati n'ayagala okusiga ekifaananyi ekinene nti bano tebayina na buyinza nga mwami Museveni wabadde ayogera nawulira ng'agamba nti n'owulira Abaganda nga boogera alabe Mukabaka Mukama wankaki wankaki zeruwadi obadde obulira byayogera byajja ayogera Obuganda ffe ng'Abaganda kakati ebyo ebintu byabadde ajja ayogera bimuva ku mutima bimuli kugumba ng'abikola ki yaleeta kyatasuubira mu kinaaba ky'amaanyi bimuli kugumba ng'abyogera kakati kyova olaba bwe yajja n'agula mu kugula ekizimbe n'akigula
awo nga bagula ettaka eryo katono nnyo okuva ku maka ag'Abanabosa okitegedde kyegamba katono nnyo okuva awo era awo we walinanye wa Zakariya Kisingiri sina kindi ettaka eryo liyinza okubala eryabo ku bo abo bakisingiri ng'akasente kazze mu bo bebaali abakulembeze ba 1900 agreement ne ba Apollo Kagwa ne ba Strensius Mugwanya okitegeera kakati bwe bagula awo era n'abettaka eryo baali ewa mu lukujjukujja abamu anti be baaliwo nga be bategeerera omutano yali muto yali wa myaka 8 ng'asobola kuteesa ki ate waliwo ekiwulira myaka 8 Ssekabaka kabaka yaliwo by then yali muto nga kizibu osalawo kati bano we bakolagana n'abazungu okwawulayawula Buganda n'okutereka mayiro akendeeza Abaganda abaliddawo ezo Museveni zaga nti wali mayiro kenda temutawana kubuzaabuza bantu byebyo ebibakola ki ebibasumbwa n'ebibaluma kakati bw'otunuulira naddira n'agulira ddala mu maaso ga Bulange eno Mengo Lubiri wali Wankakyali eri wali CBS ne kooti ya Buganda ekkubo Kabaka Njagala okiwulira n'agulaawo okulagira twaba baali tebaswagula n'amasuba baali tebayinza kugula ndejje ebyakabaka baagala bibeere wamu baali tebaswagula Kampala ate bino bya Kabaka bino bye basuubuzi kati naddira abataka bano okubalaga nti w'amaanyi ne bagulira ddala kyenkanana mu luggya lwa mbuga nkufuna okitegeera nti abalaga amaanyi nti temulina na ttaka kuba n'abataka niwe baagala wano tebayinaawo okuleka nga bagulawo obuguzi anti byebigambo ebisiigibwa wabeerawo ebintu ebisiigibwa ebisindike ebitali byogere nkufuna oba ntegeera kyenkugamba nga bisindike nga sigino naye nga si byogere n'abagulira awo era n'abagamba okubateerawo olwattamu gwe njagala oteebereze era yalonkinze okiyita kyangu mwami Museveni okujja ku mukolo oguli kyenkana mu luggya lwa Kabaka oba mu mbuga ya Ssaabasajja awo zonna mbuga awo okujja ku mukolo awo nga tekuli Katikkiro tekuli mukungu yenna w'Emmengo tekuli banaalinya biki kyabo abakwatibwako nga era tekuli na Ssaabasajja wadde omusigiri we tekwabadde bataka be babaddewo ate abataka abalyake ab'omulugube bamulugube nnyo kakati ekifaananyi ekyo ekisiige ekigazi mwami Museveni najjaawo ate ng'olunaku olwennyini Ssaabasajja yayiseekaawo ng'agenda mu Bulange era namala n'ayitawo n'avaayo n'agenda okiwulira kati ekifaananyi ekyo ekisiige kyenkwadde nkusiigira bemu ku bifaananyi ebiraga nti wano nange mbakola ki mbalina nti wadde otunuulira omusajja yabadde wa speech ku mukolo ogwo eyasinze okunkwatako yagambye ssebo wekitiibwa pulezidenti ffe ng'abataka wano waliwo abataka beegunda kutwaliza wamu Obuganda buweddeyo abadde buweddeyo abirimu abataano abo beeyisa Obuganda era kabaka waabwe yabadde Nabbosa Ssebuggwawo mafia anti ye buloka waabwe omukulu yaba blocking ogenda yeri era yalina n'ebigendererwa abo Nabbosa bola babakozesa okutematema FDC gimalawo nambeemu abo be bamenyamenya FDC gimalawo yalimu gwelowooza yali nsobi ekibiina nga ki NRM ekyalina abakulembeze abalungi era nga kiteekateeka kimaze ne mu power emyaka 4 gwekiyita nsobi okuddira nga speaker wa parliament wa FDC vice speaker FDC wa FDC minister ICT from FDC minister wa bano ba batteries anywa bonna FDC bakatuntu bano bani FDC okiwulira kati obita gwolabaze nsobi kitegeeza baali eri nga bakola nga ziddikoyi bw'oba na FDC nga w'amaanyi nga bavaayo bakola nga bampuuga nti kati akoze ekibiina ekikamya kyantugga
Okay. Bwe bagirande balabanga yamanyi baga nti muvuddemu anti mugisa muntu awo nayawuzaako nataba windi kiza basigala yeri ekiwulya bakise babikola bwe batyo mpaka bakulidde ddala ekibiina ekiramba engabana weeganye ne bagamba nti abantu wa ssente tukyagwe tumulekaawo yekka era sente baziteresaako ne beesige naye baatugamba n'akalulu kawedde ngabana eganye ngabana yaleeta bino ngabana yagaana babeera gabana bulungi tetwali bitegedde senga balikkirira walle engabana yagaana byajja no ku muganda we okukakana oli amuli ati basigadde eri abala bakoze ekirala ng'engabana eganye kati wenkugamba nti eno FDC ali akademi ya NRM ngoga omusajja alimba temwali mu baamazima balimu naye nga be batono anti ab'amazima be bannambooze ab'amazima abalimu kitwale nga bw'olaba nnambooze oba wayiswa ng'atambulira mu DP nga waggulu ku topu eri waafaafadda dda kakati nga waliwo abalina ebigendererwa byabwe nabano aba DP buloko nga obalaba kyova labe baatukanga ku nnambooze nga bagamba mukube mumenye kalimbya ddala bano abalala bakwatanga babetolozanga ne babakomyawo babakubanga mumpi olinga bakubanga nampi babetolozanga bwetolooza bannambaza gamba mugongo mumenye gwe njagala otunuulire mu palamenti abantu abadde serious nga buli wabeerawo incident ebafuna obuzibu bw'amaanyi tunuulira Nambooze tunuulira Zaake okitegeera emirundi egyo nga bamukubira mu palamenti abalala kasaba kutegeera mbu oli waddala bakkuba era bagamba babanyonyolanga ku Nambooze kalimbya ddala mukube mutte bano babetolozanga bwetolooza mudoni mwabanga mukacyayi era batuka ku polisi oli basula mu komyo mane bamuteeka mu ofisi ya DPC nagabeera awo tunaggulawo ku makide IGP wa musanga encha bote basulanga mu ate Nambooze yakunyonyola batuka mu kaduukulu kakira tewati yakubulya ebyaliyo yabyogera kati awo notamanya kati bano abasigadde 27 be batuufu be baagala okulya waliwo ekintu ekikulu ennyo mu Bwakabaka bwa Buganda nga kabaka ye Ssaabataka tuba tuzingiddwa mu ssuuka emu ataliiwo atalaba bino walibeerawo incident yonna etuukawo baligamba nti bano baali be batya baali be bamu nze ng'omuntu lwaki nkugamba ensonga eno nze ng'omuntu waliwo Kokolo waaluma Kokolo atandise Kokolo waaluma mbagamba nti afunzizza omukono oba afunzizza naye wano omukono tegukyajjanjabwa tutemeko okuwonya omubiri gwonna naawe osigala ng'oli mulamu katutemeko omukono gwo era ne bagutema okiwulira kati kyotegeeza kati Kokolo oyo be balimu 25 bano babirimu 5 ye Kokolo tusobola okukyusa obukulu bw'obisolya ne tubujja mu layini y'abano okubuteeka mu layini endala kisoboka bulungi nnyo kuba mwekiri kuba bukyuka ate Ssaabasajja asalawo ye Ssaabataka kitegedde bino byoli mu kwogera Nambe abakulu abali emmengo bo nga tebabyogera ate kyekinnuma nti kakati ffe baatufuula jirikiti okusuulibwa embwa efudde waliwo ensonga ezimu ezirina okwogerwako immediately wadde Abaganda basirika nnyo ne bagamba nti katusooka tusirike katwekisize katukole ki katusirike naye wano kisusse omanyi bw'otunuulira Obuganda waliwo ebintu bingi ebize bibaawo naye ng'ebintu ebyo ffe ffennyini tutula ne twemulugunya ne tubuuza abatukulembera eri waggulu bo nga teboogera abatukulembera nga teboogera abatukulembera nga bakoze bwe bati bo tebabiraba abatukulembera nga bakoze bwe bati kakati we bamala tubuulira ebigambo ebyo nkufuna n'olaba nga waliwo ensonga enkulu bwe zityo nga tewali avaayo eddoboozi agikola ki ayogera Ssaabasajja ayinza okuba tagenda byogerako mangu naye ate waliwo abakola emirimu gye waliwo abantu basobola okutuma kubanga n'abataka balina abakulira ekituufu nga si Ssaabataka wabula bo nga bba akulira akakiiko k'abataka era ewaaba agize tulabeko abataka bali abalala basigadde nga balonda nga bagamba
wano kimala ekimala waliwo abataka abawulira nga mpagi mu butaka kati nga kasujja nga basirise omutaka kasujja jjajja wa Buganda Mugema basituke abo bawulirwa ezo mpagi z'amaanyi mu bataka bwe baba basituse bakola ki bawulirwa tutuuse okulaba okutemako kookola alwadde ekitundu ekirwadde kookolo tukijjeko tukitekewa ebbali kimala bino ebintu ebyalinda kiggweyo ofumita mukira twalabako abaafumita omukira obwakabaka obumu bwaswalawo ku lwa bino byakusirika nti kino kyajja tulaba nakino nekiraba natuno ne tukiraba tuli mu kuvunda tusirise tuvunda abatukulembera basirise okujjako nga nabo balinayo kalogika akali behind kyetamanyi bino ebintu nze olaba waliwo ensonga ezimu zemba siwagira naye ne wavaayo omuntu yenna ng'ayogera ku nsonga eno mu butuufu bwayo 100% mbeera mabegawe anti kyamala kyenziramu kyamala kyenziramu message eyo okutambulira ddala nkufuna kubanga bano abataka bafudde Abaganda abantu abasiwa ennyo ate babawewudde mu ggwanga lyabwe omutaka kitegeeza ttaka kituufu teri muntu mutaka talina ttaka kyebagala tugamba Obwakabaka bwalete bulina ttaka busobola zimba ontegedde bulungi kwano balaga baagulawo teri mutaka talina ttaka haliwo abataka bano senga baagenda ewa Mwami Museveni nga babanja tisente ze tubanjayo kuze tubanja gavumenti kuba tubanja gavumenti obumbi obuwera 10 ebimeka tubanja billions 500 lwaki tebasaba ezo billions 500 lwaki siko batuwa ne twezimbira kati kwe kwagala okulengeza nti ne beweesiga nze abayina oba ali banjiza eba message ku kabaka ne ku Buganda nabano bemwesiga eba message ku kabaka ne ku Buganda at large nafa Abaganda anti kintu kita Buganda tewabera Buganda watali Baganda tewabera Buganda watali kabaka kati ebera message egamba nti nabano bemwesiga mwe mugamba mbo bannammwe oba mugamba bannammwe ebe mpagi komina nabo nze abayina kitegeeza tusigadde awo kati kwe kumalamu amaanyi ab'omutima omuyaba ne bagamba nti waayo laana abataka bali enguzi faanya abatalya akatulye yesigino era ezo zonna omanyi nga ndakubuulira mu draft bw'oba ozannya oyina empiki z'osindika nkufuna kati waliwo time w'otuuka nga kingi ekutte layini ya wakati buli woogigendamu oti kati nga tosobola kusala kudde okujja nga naawe olina layini gy'okutte ng'era ogikwasizza kingi kati ebiseera ebisinga obungi bw'otandika okutambuza kakati layini eno ya wakati bw'ogikwata oli asobola okutayiza eno ebbali nkufuna n'afuna akatego mwaweerako kingi nga bwetambula bweti ate ejja kudda bweti afune wagittira nkutegedde kakati tuli mu kuseetula omanyi ngenda kubuulira mu basajja bedda abajjajjaffe abaavaamu ebintu obukulembeze buno n'okutambula kati ngenda kwogera nnyo ku kintu ekiyitibwa China bw'otunuulira China eno yonna nga bwe yali nkufuna oba n'abakoleya bonna nga bwe baali kubanga China yafuga ekitundu kinene nnyo nga tenafuuka na China baali bagiyita ebiseera baali bagiyita erinnya lingenzeeko naye bajena abo abalwananga entala bapulaaninganga nga teri jena abeera tamanyi kyesi alaga nnyo n'amagezi go we gayimiridde olutalo baalubaliranga awo baseetwa buseetuzi nti kakati wano abatakuddemu ambushi tuyingira wano abawedde kakati amagezi gabalibwanga nnyo ngera jeno yenna jeno kika kyatamanyi kyesi kyabanga kizibu kakati bw'otunuulira abataka ba Buganda kati bali mu kubala jeno Museveni alika draft
alikachesa abala ne bana abaagala abasigaddeyo naba yali bagadde era kyevolaba kati wano wano mwali Museveni be bali Kafere be yayogerako batya nti akanaakulyako amenvugo bwe kajja kasoka kusekanga nawe weesesa naye ekyakaleese okyevumo kakwanyi okayita kanno nnyo kubanga yagamba nti abakondeere bakwanya mikka naye gwe abalaba n'obatenda okuteesa so mu mitima mubajjudde obuwaayiro kati bw'otunuulira bano abataka bano olowooza bw'otunuulira omuntu ng'akuba omulanga munene okusinga nannyini mwana kiba kiralamu abatalinako abala abaalina amazima gali nti mu bataka abaliwo mu bataka betutunuulira abataka bonna abagenza President Museveni tubabalanga birerya ovumye kigambo kya Luganda kye kitegeeza emmwanyi etali mu muwula gwa munda si kivumo era atomaliza ogiridde era ogikwatamu bate muli kigambo kya Luganda kitegeeza emmwanyi etali mu muwula gwa munda kiba kifuuse ekirerya kituufu kakati buli wotabeeramu nsamu kinaalabika kitya Ssaabasajja anaakiraba atya Abaganda b'enkulembera banaakiraba batya kwe kusanga ng'otudde mu lukiiko olulina okutuulwamu Ssaabataka nga yalukulubiriza naye nga gw'ogamba nti nze ebyenfuna kasita nfuna bo baategeezezzaako ku Buganda mbw'owaayo tugenda kuggulawo bayinza kitegeeza kikwana bakimanyi bali mu nguzi era bamanyi kyebakola kikyamu tebalina kyebayinza kutegeeza naye wanawulidde omutaka omugaga nti Ssaabasajja Mwami Museveni nsaba otegeere nti Obuganda bwonna buweddeyo wano we tuli bo babadde buweddeyo kyebaagala osiiga omulaga kibanga bano abakola obubiina abaagala okumulaga nti bamanyi ku NUP era nabagala tubasobola kyebaagala okusiiga kubanga okugyayo akasente olina siiga ekyo naye Buganda lwazi naye munaalya enkwe ne munakola muti ate mumanyi nti Buganda tebukoma ku mmwe kya bulabe nnyo okuba nga tuboogerako mu maaso eyo nga tugamba nti omutaka gundi akasolya kaali mu layini ya gundi bakola bino kakyuka okudda mu layini ya gundi olwabo ffe tubabalanga kive tujja tutandika obbalabanga abali b'enkwe tunatera baboola era tugende baboola tujja tutuuka nga basome tulinawo omukulu w'ekika ky'effumbe gundi tugambe tulinawo omukulu jjajja Mugema ow'engabi ow'enkima waali ng'engalo zikubwa tulinawo omukulu w'ekika Katongole emulema tulinawo ajja ababuuzeeko mutawaana tajja baliwo bagenda okugaana okwogera ne ku nnyimbe bali mu kuswala balaba bino bagamba tambuza olumbe lutukola mukulu wa Kasolya nga baga tutwalayo kiki tutwamulaba byakola wali tutwalayo kubanga abantu okuwa ekitiibwa kyolina osooka okukola ku kyewa omutaka yenna osaba otya ettaka omukopi nalengera okubuuza mbu Buganda tetulina ttaka n'osaba omukopi ettaka n'omunyulyako ntuyagala ttaka ne balugula ne mu maaso g'embuga ya Ssaabasajja bwe twagala kuzimba era ne mukyaza n'omuntu mu maaso ga Ssaabasajja omukolo Ssaabasajja kwatali omukopi ate ne mulaga nti n'Obuganda buweddeyo kitegeeza Ssaabasajja nabataba amakulu omanyi nti abantu abo banyomodde ne Kabaka waba agambye Buganda buweddeyo wano we tuli nga kiraga we bali laba okulengeza to the highest level mu lujja lwa Kabaka mu mbuga mwe babadde ya Ssaabasajja mwennyini omukopi gubali mu kugamba nti Buganda buweddeyo kitegeeza ye yabadde message egamba ne watabaawo talina makulu ffe kasita weetuli ye message eno kyekigambo kyadde kitegeeza oli kyeyayogedde bapromota bayomba olukaga lwabadde lutini nnyo lukaaga bilioni mukaaga zibabawadde ntini nnyo era baagala babongereko kenzo bamuwa bate nnyingi ku ye nga n'omulimu omunene nnyo bo bamaanyi nnyo okusinga abayimbi kambuze ekibuuzo era boolekera eggulu ku Friday kwemulugunya bapromota bakola ki mube bafuula bano abayimbi ab'amaanyi anti bakola ki
ba promoting Ndongo gwobalabidde bakola ki basanga muyimbi ne bamuteeka mu ssente ne bateeka ekivulu basuubula Ndongo si ba promoter kibayita promoter ye muntu ajja omuyimbi ku zero okumufula ow'enjawulo bano bali ku ki omuntu a promoting omuyimbi ye muntu akwata omuntu atalina kyali ensi temumanyi ng'ensi temumanyi n'omukolera ennyimba n'ozitambuza management yo neyo ng'ogiina paka wabeera waggulu kitegeeza Jeff yalina okubeera president wa ba promoter ate awolesa omuntu ng'omutuufu kuba tulinako twete tumumanyi tekumuwuliranga nako n'amusitula paka waali kakati bo bapromotinzaani bano basuubuzi ba Ndongo bajja kumenyera ebivulu bye baategeka anti bategeka ebivulu kufunamu ssente kusuubula Ndongo kyogamba Abitex apromoting enkuuka ata nga bagipromotingawa kyowa wategeka enkuuka Abitex abagipromotinze Abitex asuubula nkuuka asobole okufuna bw'okwata n'otegeka aliima obaani oba osuubula nkufuna osobola okukola ki okufunamu yes kuno kusuubula omusuubuzi omumanyi omukaaga ze babawadde embu ntono zaaki babawadde za kukola ki sigenda ati mbuuza za kukola ki mbugagende musako bewole kakati ngenda kukubuulira omanyi ngenda kukubuulira ebiseera ebisinga obungi omuntu abangala ku lw'ekitala era asanawo lwa kitala senga omanyiira ekintu ekyo Sale kye yamanyiza abantu abo ekiriwa yabajja ne mu nteekateeka entuufu gye baayinanga ey'okutegeka ebivulu okimanyi luli ng'osanga ba Emma nga batudde nga bapulaninga teeka kivulu ky'amaanyi nga babala kati tutegekaani kati olwaleero basanga batudde bapulaninga tugenze tutya eggulu bye babeeramu tujjeyo ki luli abapulaninga ng'otegeka ekivulu era nga n'omuyimbi agamba bateekeko gundi bateeko gundi bateeko gundi kati bagamba kati wetutwala fayire n'eggulu tufuna tuzibaka n'okutegeka kati omuyimbi gwe bategeka mu ngeri ya bireme zijja eggulu tebategeka mbu baagala funa bateeka ya bireme zijja eggulu bune wekinsala eggulu njagenda mbaka kakati yeyo enkola yajja mbaki bapromota bano basuubuzi ba Ndongo betulinawo tebapromotinga wewa waliwo abakigezaako kikola nga mwami Abitex namulabako ng'akigerezaako ddala yafuukako ku manager abayimbi nga babiri basatu awo nendowooza ne mwami Bajje yakigezaako ko yakigezaako awo mu New Eagles Production we yajjira awo ne Kavuma yakigezaako ne Kati yakigezaako kubanga Kati yaleeta Eagles kalo ekiwulira ate era Kati okutwaliza awamu ne mu Eagles era akigezaako kubanga yabapromotinga nga the same nga ate nga ye manager yali musuubuzi wa Ndongo naye nga nakuba mupromoting ngufuna naye kati babivaako tebalina gwe bapromotinga n'okulwana balwanyi anti era kyekiraga omulugu bwe gwabwe mulugube guno ate olowooza eŋŋumi eva ku ki kabadde kasente babadde bateesa agamba mbu oli abanja badde babanja bukulembeze abanja ezaaki ze baabawa alina be yamuguza abanja ze baabawa abanja ze baabawa kukuba ekikonde ekyo kikafuumuula mpawu bagenze kusaba kakati bw'otuuka okusabiriza okusaba naye ng'okusaba okogenda kukubiramu kikonde kikulaga levo y'omululu we gutuuse njagala bwekkanya levo y'omululu we gutuuse nti asaba kubanga asaba ng'olinayo essuubi ogamba ke banyime kaŋŋende ngenda kufuna naye bw'olaba ate asooka okukuba ekikonde omanya abo levo kwali kubanga kati oyinza kulaba olumu olaba nga mwami nga Kati kizibu kyamulanga alwana ate yalwanye kubanga omugira gyo nga gakangene enkola emirimu gyange nadda ku bondi oyinza ka yasindikawo esinga alwanye era agakangene nekola emirimu gyange era ogenda owulira muntu eyalwanye oba tolina ssuubi asiba wali kalenda liba likuweddeko wali
n'ogamba ono muyola obufana obutanyagwa kufana obutanyagwa. Amazima gali nti gavumenti eno yakola omulimu munene ng'eyita mu bapromota ng'eyita ne mbayimbi bennyini ab'omululu okusula ate music industry yennyini etya kakati bapromota ekyali kibabeezawo okutegeka bivulu ekituufu era senga obiwulira tuliko Ero Beach tuli luddawa nga oliwo byabeeranga tugenda ku Botanical tugenda wa byonna nga weebiri kakati woddira bapromota sente nko baweza obwereere obajja ku mulimu gwe balina okukola ogw'okutegeka ebivulu abayimbi okufunayo bafuuka babeega kakati bo nga buli bapulaninga kusabiriza gulu webamalira obudde kakati kino kyobadde batambuza ntegese Masaka ntegese Toolo nyina emubende nyina emitiana ku kisaawe byonna obo bikoze eki obijjeewo bizinzeeko kati owala bizingako oboddidde abayimbi bana batalina copyright abalina okukwata akazindala okufuna sente okubajjako emirimu olwo baavuwaza ye government bino ne beekugamba bijja twalira abantu obudde okubitegeera naye nga bajja mala kakati bomala obitegeera bwe bakyusa wali ne bateekawo federation ne bagala tukuteddemu sente z'okwewola ne basose ne bakwata promota abaali bakutegeka ne babasika bati badidde abasuubuzi b'endongo abaali bakusuubula babaganya obusuubuzi bwabwe babafuula babeega babaganya obusuubuzi bwabwe ne bateeka ne ku busuubuzi obukwakulizo bungi okutegeka ekivulu olumu sente zotasobola nakola ki nakugjawo kati ne baane bagamba nti eno tugenda kuwola ne bateekawo federation ne bagiteekamu sako nti egenda kuwola kati ne bakuwola sente naye nga bali kusuwa nti eno bakuggyako omulimu weewola sente mu banka ez'okukozesa ng'omulimu ate baguzibikidde omaliriza tufunye otegedde kyegamba wazeewola mu banka za kukozesa naye ate obakolera ku paka yadi bookyezaawo ate ogenda sasulawo naye mu banka ate mubakuwoze woyina okujja osasule kakati ogenda okujja eno nga sente zino zikozesa kulya kubanga togenda kutegeka kivulu kyonna kikole ki olw'emisoso kitunde okiwulira olw'emisoso nabo baabivaako bapulaninga basaba ggulu kakati mu kutuula wano okola ekivulu kino njagala abantu babitegeere bulungi sira muntu gwe nnumba nkufuna naye bwe banaabitegeera bajja kakasa nti nno byenjogera bituufu kati mu kutuula wano kati ogenze ewa pulezidenti wa Kenzo bakuwozeeyo ku ssente ng'omuyimbi naye ekyamaguzi kyowaayo nnyimba zo na kitono kyo naye abaali kutegesera bwe bagenda kutegeka nabo bapulaninga genda kusabiriza gye wajja gye baakuwola okitegeere kakati womala okukola ekintu ekyo omanye ekiddako kiriwa omala okulya ziri ssente zeweewoze ng'ate no tokola kubanga abategese ebivulu okole bakusasula ogenda okola abasuubuzi b'endongo nabo baabakwata baabagaana okubitegeka okiwulira kakati nomaliza ng'oliko ebbanja lyotasobola kusasula olwo bakutta obwongo bakulisiza enguzi gy'otagenderedde olwo ne batandika okukozesa buli kyoyagala oba nayimba oluyimba olw'enkyukakyuka bwe bayagala ku mukolo gwabe bakuyimbisa woluyimbira bakujjukiza tukubanja olwo yatwala 10 bifuuse 5 obugagga bw'olina bwa miliyoni 8 buziruddeyo nnyo anti bo bakuleka tebakonyega kubanga zino sente ziri mayina ku bo tezibaluma zino gwe zowulya mbu bobumbi 3 bano babadde 6 naye obumbi 10 ne bateekamu 15 tezibaluma senga basobola okontrolinga sekita eyo yonna ne bagyeddiza bati bo tebazirinako buzibu bo kyebafa ki kati golozakira wateekawo copyright mbu yabakalubiriza nnyo senga bagiteekawo dda lwaki emwanyi zangu otutuusa nokuzimba factory copyright si yakakati tebajjagala omuyimbi agagabale nga takutte kazindaalo it can't be tekisoboka kati batwagala wali kazindaalo kati muzeeyi ne tutambula mu mbeera eyo nti gavumenti wetattana music industry yakwata kyetuyita bapromota beyasooka oyisaamu enguzi bonna nebeddize nga sijjeko n'ogwo kuva waggulu paka wansi kakati omala okukwata bapromota kubanga basooka ne bakitegeera nti bano be batambuza endongo mu ngeri ogitegeka engeri gye bali basuubuzi ba ndongo ne bamanya abayimbi tebaagala kuteekamu bano be basuubula endongo ne bajjamu amagoba kati ne bakwata bano bamala okukwata ne balaba nga abayimbi waliwo abalinamu akangubangu baketegekera endongo abalinamu akangubangu abamu ne babagaana okutegeka babobwaini baani ne babagaana kati abalala abalinamu akangubangu bakagyetegekera gabateeka mu federation mutukulembere nabeera nga ali awo atudde
kati ne bakufula dormant. Jukira ne mu bantu ofuna obuchayi. Kati mu bantu ne bakukyawa. Abantu kye bakola kye bayagalira ddala. Okay. Okitagala kyegamba. Nkufuna. Kati kwe kuttata n'endongo. Walementi tewalivaayo muntu asituka alinga Bobi Wine mulala. Terivaayo Lutaaya mulala. Kibaba baliko. Tewalivaayo Kayemba mulala. Magola talivaayo. Kubanga bagenda okulaba endongo. Efuuse kizibu muva bahirudamani. Yaga bano. Mubanogere ddagala ng'obudde. Bakayemba bali badde ba promoter abatuufu bo nga tebabiriemu. Bakayemba wowulire abantu bakutte kati. N'ateekamu ssente ze from zero. Ne bafuuka ab'amaanyi. Bo si balabayo. Anti Bakayemba balinamu enkola egamba nti zirindaba olwange. Omanyi omuganda omutuufu abali atayogera. Kati Bakayemba bali wali eri ku lusaniya. Talina bazzamu bino eby'amaanyi. Muri kagero k'Abaganda. Omuganda omutuufu abali atayogera naye omuganda yali wa mululu. Ate gw'otabuuzizza omusaba otya emmere. Oyagala entuge? Kati ate omusanga ali agguma nga olina gaali empagama. Kakati gw'otabuuzza omuganda nti nsaba ku mmere. Kandi ate omuganda ga nti oba toyogera ate gw'otabuuzza omusaba otya emmere. N'engero z'Abaganda ezimu zaakolebwa Abaganda abaali ab'omululu. Kuba tolowooza nti Abaganda b'omululu batanise ku mulembe Mutebi. Baaliyo kuva dda nga bamulugube. Baalingawo. Baalingawo. Naye abakulu w'enjogerera bali mu nteekateeka yakwolekera ggulu banjeyo ensonga zaabwe. Ye lwaki buli kimu kimalira eyo? Anti gwe bakwasa ekitebe ekibuzaabuza abayimbi. Bakizula nga alina obbabuzaabuza obulungi. Naye nga ggulu abagenda n'abatagendayo bonna bajamaliza nga bakoze vidiyo nga ziyombesaayo. Gye tulaga wa? Bajja kukola vidiyo eziyombesaayo. Abalala balizikola ku mulembe gwaffe. Ne bagamba bannaye twali twabuzibwabuzibwa kuba ffe tuba tubayitalereza ekintu. Tugenda kubitereeza ebimu. N'olwokaga lwaki? Bilioni 6. Anti tewali makulu. Esente ziri mayina ku bali abazibawa. Naye ky'oba olaba nga balinga abazibawa mu mateeka basobola bateeka mu bukunizo bw'ozirya ng'enguzi. Baziyisa wano wennyini we balina okukwatira bati. Basobola ziteeka mu bukunizo bw'okuzirya nga bazibawadde ng'enguzi. Kati bano bagenda kuzirya kinyumu. Ate bali bazibawadde. Era odita je najja kujja atandika okubala. Agambe nti zino zaaba ate zina kye zaakola. Kale no bilioni 6 tubaliramu myaka gye zimaze kale tubabanja bweziti. Nga sente zabanja temuziina. Nga mbulingeri mwina fukamira ne mugondera byonna babagamba. Temutegeka omuyimbi n'omuntu yebase. Ne mutandika fuka yes man. Era baafuuka dda. Baafuuka dda. Nambe. Baafuuka dda. Utandika batonoli. I'm telling the truth, baafuuka dda. Ebyaddala. Yes. Kati okuleka omuntu alabire wala nnyo yakyasinga okulaba n'aga kanzire mukema bega. Naye atalabira wala. Obatunuulira n'olaba kale. So nga ate ebitone by'abano omanyi ngera kubulya okuyimba kitone ky'amannyo kisinga n'omupiira. Nkufuna. Era abayimbi abagagga tebamanyi bazannyi ba mupiira. Abayimbi bagagga nnyo wasambe w'omupiira. Kyaba baganya tuterawo copyright bakimanyi tusobola ogagga wala nnyo. Ate ng'ogagga wala onyumirwa. Gye tugenda okukyakalayo omuyimbi aba agenze kukola ng'ate wanyumirwa. Yaba ayingiza. Yaba ayingiza obusatu ng'ate wavimbawo. Bwe mukuba oluyimba lwe enaaba kukyakunywanya ng'eno ku nsawo ayingiza. Bwekityo bwe kiri. Musajja we baamukubye obucupa. Ani? Kazibwe kapo. Embalala eri. Naye ensonga gye boogera ekubye omuntu mbw abayimbi baaluddewo okuyimba ng'ate bya mirundi ebiri. Mbw abaagezi bano babadde baagala basita mu perspective bbiri. Esooka oyinza okuba tolimbye ng'abayimbi baaluddewo okuyimba abantu batuuka okwekyawa ne basita ne batuuka okujja ng'abantu beekyayedda. Kazibwe kapo sister kati babadde baagala baani? Ngambye ne basita ne batuuka okujja nga bano abantu beekyayedda. Okuba abantu b'e Western abo bola abali ludi abamu obugumikiza waabwe butina. Okitegedde? Bali ludi nnyo naddala nga mulimu ng'abantu ab'eggwanga ery'Abakiga bw'ogattamu abayima okukuba omuggo ku mutwe rayisi. Kati ate Abanyankola basobola owuliriza amangu be bano abiiru. Abalala Abanyankola abalala abo olumu tebalina buzibu bategeera nnyo. Kale olaba abayima ate n'ogattamu Abakiga
n'abakiika bategeevu naye banyiiga bubi kyangu nnyo kyakuba ki muntu kakati ekyo kati ate gikabayo n'abalina obuyinza abategesa ebivulu baliisizza kati okuba obucupa ki kyangu naye njijukiranga abaagamba nti Nuupu yeekuba obucupa oba tugambanga so mwagambanga kati awo babadde ba Nuupu namba esingayo baadde babukasuka namba esingayo sya ena ate eyabadde ku stage wa Nuupu kyogera wa Nuupu asobola okuba wa Nuupu kati ndowooza otegedde ekika ky'abantu abaali nga bakuba obucupa naye nga n'olumu babwekuba gye baali ebyabanga byaddala olumu babwekubanga basobole ogenda batwala ebajeti w'omukulu tetukyayimba na bivulu abatukuba n'obucupa nkufuna kakati ekyo ng'okivuddeko ekyokuba obucupa Kazibu Kapo ng'omuntu muyimbi mumanyi simubuusabuusa n'ennyimba ze z'amakulu nnyo era ze zimu ku nnyimba ze neetegereza ninga omusajja ayimba tayimbirira naye ayimbira ddala nkufuna kakati bw'otunuulira Kazibu Kapo n'otunuulira n'abamukubya obucupa tufunamu ekizibu kimu ekinene kiriwa ne tugamba abamukubya obucupa babadde balowooza ki nze ekyokubiri kyenfuna kye kino Kazibu Kapo omusajja wa NUP era ebiseera ebisinga obungi ayogera ku mazima ng'ayogera ensonga ze era ayimirira nnyo ku mazima kituufu kisoboka okubeera nga oli abamobilizinze eri nti ono kaatuuse katumulabise kubanga obwedda n'abamukuba obucupa bagamba bamukuba obucupa nga bagamba nti Alien Skin akole ki ayimbe ekyo tosuubira nti kisobola settingibwa mu Kampala wano twali kitasoboka ku dduniya eno kakati bwe kiba nga kyabadde bwe kityo nga Kazibu Kapo mukuba obucupa Alien Skin ayimbe nakyo kyalibadde kikola ki kisoboka ewaabwe eyo kuba Alien Skin adda amaze okukola ki okutuuka kakati ekyo kisoboka bulungi nnyo nti wasobola n'okuba bakimobilizinga awo olw'okuba ono wa Nuupu katumukube ate abeera nnyo ku mazima ate amazima olumu baagagamba be babadde batuuse ku tayimu eyo ate ne bagala katuyingizeewo abantu katusobola omobilizingira awo nano katumulabise naye lwakuba manyi ngenda kukubuulira kino kankikubuulira olwaleero kiriwa mukole waako omulungi ne muba mirimu tukole omulungi walabira omuntu nti ayimiridde era n'omulimu akola mulungi ne wakawe nti mulungi ng'afunye obuzibu tosobola kwetegera nti okola bya kisiru oyo amagezi nga tonnafuna buzibu omala kufuna buzibu naye bw'ofuna obuzibu bw'omanya nti okola waako omulungi oba omubi gwalabe bantu bameka bajjonkedde Kazibu Kapo sinaabayo kitegeeza akola mulungi n'amulumba ogamba musajja mu butuufu ngaba ebintu byali mu kukola okitegeera naye senga adde akola bya kisiru senga abantu batandise ddala bamukube wano yatukola bwati wano yatuwemula wano yakola bwati okitegeera naye olw'okuba ayina waako omulungi ne babuloga bonna ne batula okwogera ku nsonga eyo bagamba musajja affe bamukubye obucupa bakiraba n'abamukubye nti babadde ku kigwa otuuka tayimu n'okyebuuza oba yavumye omwami oyo yabadde ku ki tutandika okugatta ddooli oba yakubye Kazibu Kapo akacupa yabadde ku ki kuba si muntu atambula nga anaawuuza entalo kati otandika okugattagatta obulamu bw'omuntu ne tugamba wadde tetwabalabye tugawogaye nti bano be bakyamu kuba otandika otugamba mbu twabadde tulinda abantu ab'amaanyi be baba bayimba atazze w'amaanyi kati tugatta bugasi ogamba bano be bakyamu abamulumbye abakubye ono obucupa badde bakyamu bazibu netuteekako sitampu ne tumuggyako engalo walibaawo setting era esobola okubeera ekyo kyangu esobola okubeera ne tubaggyako sitampu ne tuteekako engalo era ebyo badde bamanyi bagenda mukuba obucupa mubikole nnyonnyonyo amawulire tebyakoze mawulire kubanga abatuddemu ffe twalabye nopimapimamu ekifo gye babadde bagize namba kyesingayo namba kyesinga wano ono gwe bakubye nti bakubye amasimu gonna naye nga bali bagamba nti ne munaaleetaani waakiri amalayo ennaku 2 bafa ki simanyi kye bafa naye bwe nabadde mpuliriza emboozi ya Ntambi
kyesimanyi nti oba ntuufu oba nkyamu naye mu mboozi ye yenna ataddemu akagamba nti mbu ekyo kikuggyako omusango mu kkooti kubanga oba oyogedde naye byewagenda mboozi ya street gyewawulira naye mwami Jeff Kiwa Rali musabe mbuwombefu w'ekika ekyawaggulu mumanyi naye amanyi nali musabe mbuwombefu w'ekika ekyawaggulu asonyiwe entambi wabula n'entambi bwe kiba nga kyeyogera tekyali kituufu akole public apology amwetondere yetonde anti oli ayinza okuba yetayagala kumwetondera yafa kimu kumusiba ozenkanakana n'ebisiki tezaaka kituufu onaasiba bameka onaasiba bameka buli anaakogerako manya nti wosiba ono oba yina ekko lyoleseewo ekituufu kati nabo abantu bakulinda mu kkoona era bagamba nti nga yasiba gundi otegere kyenkugamba nze ngamba bafune enteeseganya okusinga okwagala olaga okusinga okwagala olaga eryanyi amaanyi tegalya muzeeyi amaanyi tegalya abantu bangi balina amaanyi naye olowooza kintu twagakozesa wale kyebuzizaako ng'olaba omuntu alina amaanyi naye n'olaba omuntu ng'amukoze ekintu gulawe ali wabba alina ogahambira kuba oli noga muleka agende muleka agende kitegeeza mu maaso eyo bw'alikya nga mukulu Jeff yeetaaga ntambi naye ate nga yamusibisa aba alina engeri yawo gy'asobola okuyambamu kuba era omwetaaga mu buli ngeri omwetaaga yinza okukwata omwetaaga kati ningogenda omwetaaga ate mwezi gumu okitegedde mu buli ngeri omwetaaga oba ddi oba ddi nze ekintu ekikwatana n'okusiba nze nno bali naye kamala obabuulira muzeeyi nyinza okuba sikkaanya naye bulungi nze ntambye omukwano gwange ekyo saagala kikweka naye nyinza okuba sikkaanya nawe bulungi nkufuna naye ate mba sikwagaliza kkomera naddala omulimu guno gwe tukola ogwawamu guno ebiseera ebisinga obungi osobola okufuna kyolowooza nti kituufu ddala n'okola ne research kati nga ffe bakola research n'olaba nga kituufu oli naavayo ng'ate akubuulira ekirala ng'ate kyewadde olowooza tekyadde kituufu wadde ne weewunya n'ogamba ye kino kizzi kitya nkufuna ne just oyongeramuko research n'okuwabula kubanga bano tebalekedde entambi mukisa oba kadirisa kawabula tekaliiwo oba katereeza tujja kusiba okusiba solution si nsonga eyo baali bazze bajja ne batugamba twamuyise twogere bo lwaki tebatunyonyera bafuna batya oluyimba lwaki obusungu lwaki bonna bamalira kukusiba basooke batunyonyola oluyimba balufuna batya amaanyi ago gonna agalangisa okusiba senga Jeff Kiwanze yankubira edda kasimu oba n'abalala nanga bane nalufuna bwenti nendufuna bwenti oba manager Dirisa nga yankubira edda kasimu naga nalufuna nti shiba kolanga ddi 22 ogw'omunaana mwezi bwe 22 n'akalanko ankayisizeeko wano ennaku z'omwezi nga 22 bannanga ogw'omunaana Serena tuli ku Serena the return of the queen 15 emmeeza milioni 3 15 emmeeza milioni 3 endongo mugisuubire kuba ye Shiba endongo tajegabyagabya ate full package agirina full package ayimba bakakase nti n'agenda bawa ekintu ekituukiridde endongo agirina endongo ate mu space watabadde walemeddwawo omuntu okuvaayo okuzibikira gaapu ye namba emu sikulimba totandika sikulimba ava piece engeri jabadde management ya Jeff bagezezaako mupika kubanga Jeff amanyi kyakola naye era gaapu ya Shiba eremeddewo ate ba Spice bo baali lakisinga buli lakisinzi nga ate Shiba taliiwo babivaako baali lakisinga buli lakisinzi manager Rojo n'engeri gyali mukwano gwange nja mubuuza kiri kitya kubanga yangambye bagenda kuta kinene nalabyeko katiiza awo ndabyeko katiiza yangambye bagenda kuta kinene ate manager Rojo oyo omanyi omu ku ba manager z'abalungi mu ndongo otunuulira Jeff Kiwa ne manager Rojo abayimbi batera okuvuga obulungi abayimbi baabwe naye tulina okubajjukizaamu mbu emitwalo gino 15 alina agenda ku MTN Momo
nagula ataguza anagula wali abiri ku mulyango abiri kate sawa zino bayina okwetanira ku MTN Momo temu mwenna buli omwali jali banaye tugende mu ndongo ya Shibanga na kuzomoza 22 omwezi ogw'omunana the return of the queen weri n'amanyi mayitire sawa zino MTN Momo ekyali ku 15 n'emiyo mwezi ekyali ku 13 anajja ku mulyango abiri go jangu nago tusibule nambe abantu abana abatuwuliriza banaye tubasibudde era tubaagaliza omulimu omulungi tubaagaliza banaye alaba program eno ashalingire n'omulala fefina ko tulumba personally ate tuwabulwa omuntu awabula era agende mu comment nze buli message erimu mu comment section njisoma ojisoma nambe sina program je sikola kati kamala kunyonyola abantu bakitegere bulungi era omuntu anabeera mugayavu nnyo atya oba tomanyi nabo oyimiridde bw'omala kola program bw'osanga ng'oli yagisazeyo n'agiteeka ku TikTok gisome ku YouTube channel kweri soma comment zonna eziriko osobole okumanya mu bantu nyimiridde ntya nze muzeeyi buli program gye nkola olugiteekayo bweppa nyino gimalako eddakiika esukka mu 3 olabe comment nga ndaba ezigwako ate n'enkya nyino giddako olabe ndabe yatambudde etya abantu baajagadde tebaajagadde kati wotamanya ekyo otandika okuteesa omwanga tomanya balancing yo kubanga woteesa obubyera bagannambemu wano wabye newetereza kubanga bino tubikola nga tubyekolera naye okusinga ate tubikolera bakama baffe abatulaba agamba nnambemu kino kyogeddeko kyekinkozesa research nenjija nga nzigumidde mu kintu noga wano nti oli bwananda banagenda nagogolinga kyemuwadde jagamba nti yadde talimba kyabadde kituufu gwe tokubala bada basitayiro era nze oba ntunulire programu zange zenkola kusaaga kwange kutono saagala nnyo program byakusaagirira njagala nnyo ebintu biri serious ebyongera ettaffaali ku ggwanga omuntu asobola okufunamu omuntu kyafunamu okusinga ogamba onyumirwa bunyumirwa saagala nnyo kunyumirwa wasinyumirwa nze nkufuna njagala kukola kintu nga kiri solid nga nkiwa abantu kyekyandeeta mu media tewali kirala kola kintu ojjukira embozi mukati omulama gwe yatandikira obulumi bw'abantu abatuukiriranga ne tugamba akatukolewo embeera osobola okutuusa message ku bantu etuuke ne kuba kikwatako basobola otereza ekyomukisa omulungi bekikwatako ne batuukirako ddala kuba basingana tuga nti babiraba naye batereza ekyenjawulo tebatereeza nosanga nomulaga nti watuvumye naye ngaoba ovumye nomubuuza nakuvumye eki n'ateekawo puroguramu noononya wamuvumidde ne wabula naga ati kati wayogedde ku luguudo ng'oluguudo luganye okukolebwa nakawuka aganye naye abatuba bana batuwuliza banaye tubasibudde jingu master question yabadde mu byuma mubeere bulungi yategeera omulimu ogwo